okufuana international airport aye nga kyetuli bulaku eitaka singo twa hectares 10 ku itaka lya UPDF kidatukola bulungi baba ebuwenda hano eriyo acres 4 eda Ministry of Agriculture tubadikozesa dona wogituwa tusobola kufuna runway eya 3.5 kilometers awo nga no dona tutukano nabageni bobotero okuleta gatuba kawagwatebe badano direct so tukusaba ettaka erya agriculture otukize tulikozese mugende endala eriyo ekibira ekyabusowooko. So that's why we are lucky to get somebody to build an international airport in Kidepo. Kyova obona nti twafuna omukisa ofuna omuntu okuzimba ekisaawe ekyeno ni mu Kidepo. Then we are trying to build another one in Bwindi, near Bwindi Kayon in Kanungu. Era eriyo ekisaawe ekindi ekiri kuzimbibwa mu Bwindi nga okumpi ne Kanungu. So now this one of Jinja is logical. Mperano kino ekyeidinda kya Kibalo. Although it's not very far from Kampala. Nankubadde nga tikoba nti kiri wala ino ni Kampala. But because of the heavy activities, it should be there also so that somebody can, because when I come by helicopter, I take 25 minutes to come here. Ekisaawe kino bakitonda mu mwaka 2015 bana baali bakola ebya hydro naye bwe bamaliriza ne kibeera dormant naye tukikozesa mu training abantu bafa wa police wamu ne company za kinoomu zibadde zitrainingira wano kati government yali ya committing egenda kukidaabiriza ku njeri y'entambula egenda kubeera nti yangu yako nnyo entambula kuba abantu abandi badde balinnya ennyonyi abagenda Entebbe okulinnya ennyonyi okugenda ebweru bajja kubanga babeera wano Jinja wano bajja wano ebifo kati gafa abava ebifo ebitundu nga Easter awali wala olina okutambula olugendo olunene okugenda Entebbe ku kisaawe olyoka ofune ennyonyi ekutwala ebweru tujja kufuniranga wano bilioni 23 za Uganda tugenda kola runway ennyonyi wezigwa nga zijja oba zigenda tugenda kola private taxiway wamu ne apron news parking bagenda kumala omuligo bbanga ly'emyezi 15 namwe abaliraanye wano muteekeko business kumbi ne airport bano batwalisa bagenda okujja wano n'okufuluma eggwanga basobole okubagulako crafts kuleetana emirimu mingi ng'abavubuka tujafunaana emirimu mingi komite ya Busoga ejja kufunaano ebyenkulaakulana bijja kuba bya maani eno so twenda okumwebaza nti atuwaire etutumu nga idinda ate nga buli muntu wagidi nti tourism city era tulisigala nga tumaintaininga omutindo nenda okubiriza bukubiza Abasoga bana idinda twikirize enkulaakulana aid ate tugisupportinge tugitemu amaani bwona bwona obwetaagisa okukozesa obwerere tukolere bwerere kuba